Paul tutya Kayongo nati nzijukiza munange naga nti group y'abafere era nenkugamba nti nze nalabayo dda tewali kikolaki kiriwo. Wangambye nti waliwo omupya gwe baddako kukaba ani eno namwatulira leka nti zisizitambule leka programu eno abantu abenerizo newulira wiiki ejja kati saakugamba ebyamanya gabatanaba kusayininga banaluweero sibawulira banaluweero sibawulira tewanavaayo kantu abakitegedde kyeŋŋamba bino ebintu kati semanyi Kayongo abantu eri abawuliriza batusinga ffenna okumanya kuba yeba ansa kati tebamanyi nti omubaka omukyalo weruwero tanasayininga Brenda Nabukenya tanateekako mukono tanaba sekikuba akyagikuŋŋanya bayamaze abakyakuŋŋanya naye ensonga naye bakola batejja kutuuka ku flowa nalabye lisiti edduse kuba gyo wabadde kubulako 12 kati ndaba esembedde nkukakasa ate era ffe twejjeereza kati batwabikwata bubi twabikwata tutya kuba buno obubbi obuliwo tebubangawo ate nga buli mu paalamenti nga sipiika yabukulembedde gwe muyita sipiika twali tetuyinza kusirika era ffe Mukama atusaasidde mubirabye ng'etaano teginnaggwa nako kubanga tuba kusirika nga programu eno twali tetubyogera singa naffe mwatunyiigira tiwayiswa ne mulaba ne musirika naye tubagamba bano bamafiya tebasobola kukkiriza ggwanga kutambula nga be balirina bagenda kubba buli kimu. Waliwo akantu kenjagala Wayiso omanye amawulire gasooka wano galyoka gabuna emikutu emirala gyonna nga sabiiti eri bwe twababulira nti mubeere rwedde Mawanda ajja kuyitibwa n'ekyaleero kibawe ani addako Kayongo eno bagiyita namwatulira anti nkugambye nti addako yes ali mu kuteesaganya kati nti ye waabwe tabangako waffe ebadde gwe baagala okusena nga 21 tetunatuuka obubbi obuli wali gwe kyomanya the leadership of parliament ate nga ye speaker bwe bakwata bano nagamba saga nti yali ku glucose funyemu ekyekanga kati omulabi ajja okugikubiriza ani agikubiriza yadduse oba kati batudde leero tebatudde gwe ebiri wali ku parliament naye mwennyini agamba nti obanze nkya kubanga bajja ebiwandiiko ewasise namujju n'enkiiko n'okwogeraganya nga Sise yatereka records anti buloka wooli nga situnagenda wala nga tusemberera okuwunzika program kuba ndaba akadde kakano katwala okumenyebwa kw'abantu okugenda maaso mu ntobazi nga akulira ne mayana ye barugi baruguhure barugagire akankwasa ali mu kumamenyaawo yani kitongole kya NEMA anti ani akikulira akankwasa ani akulira polisi ya NEMA alaika yatantwasa ani akulira polisi mu Uganda ebyakagaba ani akulira operations ye Mwesigi goloza batudde wanti tubamenyi meeting bayitaga okusuka embalala kikyotegeeza awo wenyini wendi you cannot displace okujjako nga mulina meeting mwe mwatudde nga mwogera olulimi lumu temuyinza kujja ne mugoba bantu 100 mu kibuga mu nkola eyo temusobola naye enkola ekolebwa bannakyemalira okwetangira ebinajja mu maaso mu population z'abannansi swabula oli bulungi oba omukisa swabula mwali mu studio ontegedde bulungi tosobola nti nyonyole nti anti swabula nzije ku mulamwa
manyi swabula oyo ogambye tebasobola kutuula mu lukuŋŋaano kujja kunga bogera olulimi lumu nti ogenda omenya abantu nga mulimu abantu abadde ba squatters for over 60 years kuliko omukyala yali awo from 1960 kuliko omwami w'amagye retired veteran sategedde level kwali naye abadde awo for over 30 years etteeka ly'obusenze liri ku myaka 10 n'emeka ekyokubiri okugjako obutali bumanyi kigambo kyembadde ngenda okozesa sikyayagala kalala ekikozesa kuba manyi nagamba obuwumba tuutu naye tutekewo kigambo kyawe ekijyawo ekitonotono ne mujja ne mumenya amaka g'abantu nga balina abaana abato ne mutabawa nakyaganya kujja mu bintu byabwe. Secondly, abantu okuzimbaawo nga temunabana kujja ne baba bazimbyewo mwe mubaddewo emyaka 3 gye babadde awo. Lwaki mwabakkiriza ne basobola okubeerawo awo? Oli n'asenda n'azimba ennyumba ezizimbibwa. Kankubuulire wano mu Uganda kati bw'oba osima amazzi mu kibuga oba oli awo nga bazze, lwaki osima amazzi? Abakansu osima mu ttaka lyo gw'ogenda ogakozesa, baagala obanyonyole lwaki osima amazzi agago. Kati abo batambula okunoonya lwaki abantu basiba amazzi agaabwe tebasobola kutambula kunoonya lwaki abantu bazimba amayumba agataliko pulaani. Oli n'agizimba n'agisereka ng'olina giso, olina piso, olina fiso, olina faso, olina ne RDC mwete ekitundu. Tabaddewo omwaka guno, tabaddewo omwaka guli. Mwe lwaki mubeera nga munyigiriza bannayuganda okutuuka ku seeri okubetamya eggwanga lyabwe? Kuba kyoli mu kukola kyangu nnyo nti kogoba abantu mu kibuga kubanga waliyo okulonda okujja, omuvubuka yakyali mu kalulu yakakulembedde ayinza okukumakuma bannayuganda ne bakola mu kibuga ne bakujjako. Kati kobeetegule obagobe mu kibuga oba bakaaba oba bakuwagira kobagobe. Kuba kwekyo kyalo kuliko kyamani w'NRM bamulonda batya nga tasaanidde kubaawo bantu babeerawo. Era lwaki petrol station yo yasigaddewo? Lwaki amayumba g'abantu gasigaddewo? Ani abadde agaba entobazi zonna eziri ku luguudo lwa Bomborodi Masakalo, Bomborodi Matuga? Matuga ani yagaba eyo yonna ekyererezi ekya Wetland eyo okuba mu kati amakampuni? Si General Museveni. Namave si lutobazi luwedde emirimu. Olutobazi lw'Namave. Ani ya precipitating okutema ekibira eyo nneme eyogera? Ani ya precipitating okutema ekibira ky'amabira ffe kye twakula tulaba? Ani atemyetemyemu ennyanja agitaddemu paddocks ne poloti? Ennyanja bagyegabanya bagiteekamu poloti. Muli mu kwegabanya ennyanja nga muganda abantu gamba nti bazimbye n'okeera ku makya n'omenya omuntu abadde ku ttaka emyaka 3. Otegeera mb'oli mu wa poliisi gwe mwesije mwefuula abantu ab'enjawulo. You are thugs, you are idiots. N'omenya omuntu gwe kankubuulire bali abantu abamu bajjajjaffe tosobola kera ng'ate mugenda kuzimbawo obutonde bw'ensi babuleke bwonooneke. Let me go. Ebyo bya kisiru era n'ababyogera beetagana kukwata bukwasi n'obateekamu sense. Ensi government is supposed to plan for its people. Kankubuulire gende Netherlands ensi eri ku mazzi, eri ku mazzi ne ku nnyanja kwennyini bazimbako. Teri hoteri ziri ku mazzi wano mu Uganda nga bazimbe Kalangala. You plan for the people. Bwe baba bazimbye mu ntobazi temubamenya with impunity because you are a government. Bwe muba musobola okukera ku makya ne muzimbira Anita Amongo ne mugulira generator ya $7,000,000 ne muwa Mpuga $5,000,000 ne muwa ba commissioner $1,1.5 ne mukwata $1 namba ne mugibba nga mugyegabanyiza mwana. Temusobola kwata $5,000,000 ne muzimbira abantu abo mayumba ne mubalilocatinga ne mmenyawo awo ne mukolawo spring. Woteri ye Munyonyo mwakwata oluguudo lulamba ne mutwewozesa ssente nga bannayuganda nga mukola woteri yammwe. N'olwaleero mu woteri yammwe eyo ne bwe tugendayo olwaleero bannamawulire bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja. Yes, bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja. Ne kati bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja Lake Victoria e Munyonyo ku woteri gye muyita ya Sudiru ng'ate si ya Sudiru.
mumuloza nti bannayuganda they are going to bannayuganda bagenda kubasirikira naye I can assure you bino bigambo mbibagambanga without fear kubanga we absorbed the fear. Mbabulira Ugandans will rise, and when they rise, the comfort you are living in will be absorbed into oblivion. Bannayuganda bajja kusituka naye olunaku lwe balisituka bannayuganda eyo comfort gye mulimu akakamanyiro ke musitudde okwo okwejovaana kwe muliko nga bwe munyigiriza omuntu omutaddeko omusolo gwa ifilis tannafuna buweerero ne wasula omumenyeewo. And now you want us to sanitize that stupidity. You want us to come and emasculate, have decorum, have language. Ngamwe mumenya abantu 10 nete munakwata abayiwa sente bilioni yemumwe milioni 7 ne muloza ntutegeera abalowoleze eggwanga abateekera eggwanga bote mubaliko. Omanyi hotele ziri mu nzizi ez'abanene. Omanyi hotele ziri mu nzizi ez'abanene. Nomenya amaka g'omukazi alina emyaka 6 olw'okuba yeggwe akankwasa. Ogwo omulimu gw'olina nga head of NEMA wagufuna ota do you qualify? Era wabidinga otya? Era muteekayo mannya gammwe na gye mwava na baabazaala wawandika lupapula kinala nawulidde oyo profesa gwe profesa lupapula ki wawandika ku environment ya Uganda ku pollution ya Uganda lwe wawandiise oba lwolina mu department yo ensi yonna eri overly polluted. Okuwa omulimu osooka kuwandika lupapula ate bw'oba ogamba nti oli professor you must have a paper on your country on the environment. Which paper does he have? Mukute gwanga muli foodent because you are muli bagwanga limu muli bantu bawamu mulowooza nti ligenda kuba reduced to the power of the gun mukozeseza impunity. But I can tell you that the voices of reason will rise, and the day they will rise your comfort will be in oblivion. I can tell you, quote me, your comfort will go to oblivion the day the voices of reason and Ugandans arise together and realize that they can actually topple that madness. You cannot afford a country crippling with an economy. You cannot affect, you cannot break it that way. Engeri gye bali mu kumenya mwensi eri unacceptable. Toyinza kubanga you are displacing Ugandans ngate yokkiriza barefugee okuyingira mu ggwanga lyaffe. Tosobola gamba nti bannayuganda obakutula obafudde momboze ngate gwe mwennyini okeera ku makya n'owanika ekifuba n'ogamba nti balete barefugee tubayambe wantu ina space. Mubigamba bani waiso tusibule tuve wano this dine gwanga kankubulire je n'Omuseveni ne family yo temugenda kulitwala. Gwoyinza okuba wasobola okubuzaabuza bannayuganda bakadde baffe bajjajjaffe nene mukubabuzaabuza kati babiraba bulala babiraba bulala. Tetuyinza kubanga tugumiikiriza obwannakyemalira abo naye kati ne mulowooza nti mugenda kutureducinga bannayuganda kuba momboze. Mubagobye mu mataka gaabwe amatuufu, mubagobye mu mataka gaabwe amalamu, mubefudde ababaguzeko buli kimu. Buli kyalo kati wano mu Uganda kuliko Abanyarwanda bawola sente. Buli kyalo ate babanzi nakyogerako wano bazikola ate bazikola wa tebalina miri era mukuwola bazze kubba bintu by'abantu kuba kuwola miliyoni n'omuwandaga muntu oli muvuzi wa boda mu myezi 3 boda n'akitwala n'ekibanja kyo n'akitwala kye wagula. Bali wano banyaga abantu. Abantu abakulira mu lands okuwerula Ephraim yali compensated lwa lutobazi. Ababaka ba parliament ba minister banyagulula mu kuzimba bypass sente zali nyingi nye zasasulwa mu compensation lwali lutobazi ne balukolako ebyapa ng'ebyapa balukoze nga batesisi bamanyi bagenda kukola oluguudo abo ngamba ba compensate wanguzi nakozesa obubi office gy'oba oweereddwa n'obuyinza bwayo. Addayo olwo ku bigambo bya Pope Francis bino kati bikyuseemu tuzzeeyo akulira obukatuliki mu nsi yonna gwe oli muisiramu enza okuba tomanyi bamuyita Pope Papa yes. Francis Ojoke Mbozi ey'obuli bw'enguzi mu bukatuliki agijjiridde ddala ewani Papa Francis. Wuliriza ebbaluwa ebigambo by'owulira si bya Alex Waiswa Mufumbiro ali ku buweereza bwe mwamutuma ng'omwogezi wammwe w'ekibiina
This has caused public outrage and has also attracted a censure motion in Parliament that has so far been signed by over 145 MPs. Nti ensonga eno erese ebbugumu lingi esitudde enfuufu era ng'abagubuze bano agayibi gano abasajja abatalina kitiibwa bano n'abakazi nga bali mu ensonga eriwo kati yakubanaabira mu maaso kubajja ku bukulembeze mu Parliament ng'era ekintu kino kiweno ng'ababaka 145 be bakateekako omukono. Njagala okukakasa nti toyongeramu mu bulu ogambye 145 agambye bwati has so far been signed by over 145 MPs. Kyekugambye nti weyagiwandiikidde yabadde tennaba kuweza muwendo guliwo olwaleero naye kyekakasa nti olwaleero tugenza okuzibya nga essaawa yonna kigozi. olwo bamuyita ibulakadabulambuza Kayongo naye Waiso omujjawo obaye Bobby yamanyi yanzija simbula embalasi kakati Honorable Mathias, okay, Your Grace kitaffe mu Katonda nagambye okuteeka Banadini Your Grace Banadini yeah Kayongo bina twate tukyusiza baluwa ekikezibwa go programs manager yes kale programs manager Kayongo mumuwulidde bagambye batya agambye Banadini Your Grace Banadini one of the persons at the center nti omu kwabo abali mu nsonga eno ey'obuli bw'enguzi ye yali omukulembeze w'oluyo oluvuganya eyatuula n'alya mu banne olukwe n'asalawo ye Giovanni n'ateeka olugezigezi mu kulwanirira bannansi nga si mulala Honorable Mathias Mpuuga nti omwami ono yeewa ye mwennyini yekka ng'omuntu $500 million ekitundu ky'akawumbi ampuliriza mwami Mpuuga yakitwala ekitundu ky'akawumbi kirimu $5,000,000 wampuliriza $5,000,000 ze zisobola okulwaninga eddagala wampuliriza mu Namasaka $5,000,000 ze zirwaninga eddagala eddwaliro ly'e Masaka okumala emyaka 3 amasannyalaze. So buli bwoyingiza omuntu mwayisu ye Masaka nga amasannyalaze gavuddeko ne bakukyajinga ez'amafuta ga generator Mpuuga yaba yakulemesa okulaba nti eddwaliro eryo liba n'amasannyalaze. Nakugamba guwe butambala nti mumaze emyaka egi nga munoonya miliyoni ebi okuva ku health center 2 mu Bulo okugenda ku health center 3 bazinoonyeza zibuze. Mpuuga yanoonya mu luwongo lw'abannansi n'akubamu oluseke n'atega amaze otekamu oluwagi n'anunamu $500 million ndi ku bbaluwa. The sentence knows anybody said, hey, I tell you what, this money could have been used to refurbish Masakani General Referral Hospital or any other health facility for that matter. Even at Gulu Regional Referral Hospital. Ntineri Gulu Regional Referral Hospital. Finding services like X-rays, CT scan is a problem. Instead, the leader of opposition raising such issues in Parliament, he, Honorable Mpuuga, decided to enrich himself at the expense of taxpayers' money. Ndiye kifo ky'okuleeta ensonga zino nga za nsimba nga zaaliko ng'essira okulaba nti amalwaliro gonna gabamu eddagala yatuula naye Giovanna ne bateeka oluseke mu luwombo lw'abannansi ne balununyemu $1 akawumbi kamu ne miliyoni 7. Kyakwewuunyisa, to my surprise, recently while addressing the media regarding the forthcoming Thanksgiving Mass for Honorable Mathias Mpuuga, an event aimed at sensitizing the corruption scandal, the chairperson of the organizing committee, Pastor Abed Bwanika, informed the nation that the Catholic Church would preside over the Mass. As a Catholic, I am concerned that such an act would drag the church into the center of this scandal and compromise its position as a moral voice in our society. Francis Ojoko ngata atadde wala mita. Ojoko agamba nti yawulira
Kyatenga omulokole yakulembedde by'abakatuliki Pastor Bedi Bwanika nti twawulidde ng'agamba nti mulokole era musumba nga yakulembedde emisa ey'obukatuliki okugiteekateeka ng'ateekerateekera oli omulyake ow'M5,000,000 eyagabana ku luwombo lw'abannansi. Naye ekyennaku bagambye nti Catholic Church yegenda okubibeeramu era y'ensonga lwaki nze mpandiise ebbaluwa eno kubanga ndabanga ekiyinza okukompromisinga position eya eddoboozi erisigaddwawo mu Uganda. Nti era there have also been questions as to why the Catholic Church, which has always been vocal on matters of morality, has this time conspicuously been silent on this one. Nze ndowooza kino kyeyawandise ebbaluwa yali teyetegereza kubanga tulina faazi eyabuulira e Masaka, e Lwengo, ku mugenzi Pascal, ensonga eno yagyogerako lunye. Tulina tutegede awo kyawandise agamba nti abakatoliki basirise ku nsonga eno. Ojoko Francis waliwo wakubye kunyola kugamba nti amawulire gatulaga nti enteekateeka ya Catholic community yakulembeddemu enteekateeka taputanga okuva mu Luganda. Agamba nti baawulidde nti okubuulira kuno okugenda okutegekebwa omusumba Abedi atalina church kyate Catholic Church nayo yakukwetaba mu butereevu. Era nekibiwunyisa nti ate omusumba ate ategeka ate ebyabakatuliki genda maaso biri mu bbaluwa. Kufuna bulungi kaakati era ebbaluwa nega nti biyinza okompromisinga amazima n'obwesige abantu babalinamu ng'eddoboozi erivaayo okubalwanirira okuva mu ekereziya. Katugambe bannaddiini. There have been questions as to why the Catholic Church, which has always been vocal on matters of morality, has this time been conspicuously silent on this one. It is because the person of the center, is it because the person in the center is a Muganda, just like the Archbishop? If this scandal involved someone from northern Uganda, would the church be this silent? Does the Catholic Church in Uganda only find corruption wrong when the persons involved are from other tribes? While the church has a duty to shepherd all the flock, it also has a duty to stand up for morality, uprightness, and for church to provide leadership on these fronts. It must not be used as a hiding place for the corrupt. My appeal to your grace, nsaba mwe bannaddiini, nti you should exercise your apostolic authority to prevail on the Catholic priests not to participate in this scandal, and if they are to do so, it should be preceded by a commitment from Mr. Mpuga to repent and seek forgiveness before God and Ugandans whose money he stole. The Catholic Church risks losing its credibility as a voice of morality if it is seen to condone corruption and give cover to persons seeking to sanitize themselves after stealing from the poor. Indeed, singa obubbi buno obwaliwo lwaki bwawulibwamu olw'okubona omukatuliki olw'okuba Muganda, n'endowooza obubbi buno tubwogerako kubanga Muganda enkasi ye yatwala. Muve kuba nabeegeziwaza okukifuula ekya Muganda, nedda mulimu Sirwanyi Musoga. Era ffe tuga Sirwanyi empingo erume, tewali na kubuusabuusa kwonna. Ekitwogeza ku ono ye waffe. Naye Sirwanyi Musoga empingo ekole ki? Kuliko eweeyo kumpi ne boda y'e Rwanda. Naye twagala empingo ekole ki? Waliwo Afayo Kyano wa Mambuka, naye twagala empingo ekole ki? Kubanga bye bakoze Mwami Mpuuga gwe kankubuulire, Speaker wa Parliament Anita Among, nga bano Mwami Mpuuga ye leader of opposition bamaze okugobayo zaake, bayise obuwumbi 757
okugulira speaker ne deputy speaker generator mu private residence ebukedeya ewakawa amo waliyo generator ya milioni 591 naye nga yagulibwa ya milioni 7,505 naye nga generator mwele nyumba gye walaba ze babba sente zaffe oli abba sente zammwe abaweebwa omusolo n'asala wazimba ekintu kyateesobole ate n'akibwakozesa mmwe okusasula naye nga lwaki badde bikolebwa byonna bwe bityo nga mu parliamentary commission ayita bano abana be yawa ekyoja mu miri omuliriddawo opposition ne bayisa sente zino okuliibwa sipiika omubaka wulirizawo nnyo wano lwaki tulina okudiscussing ensonga zino nti abantu abadde badiscussing nti administration of parliament bagireducinga to administration of the well-being of commissioners kubanga commission erina okutunulira entambula y'ababaka ba palamenti n'okulabirirwa gye balabirirwamu naye no commission yatoola guno ng'omukisa okwejovana okwetiribosa ku ssente z'omuwomusolo tebubawa teriyo zibubawa buno bulyake na bunyakuluzi kinagamba ti this is white collar fraud naye no sina white collar fraud buno bubbi with impunity banakola ki anti ebbaluwa ewedde awunzisa asaba nti eno emiso okwetabwako omuntu yenna bugamba ne kwekumitinga gye bali nti agenda kubanga yeetondola ebyo byatusiza ku bannayuganda kubanga sente yabbaza abannansi yitako ku kitebe ekikuwasaganya ensonga z'okunoonyereza obuzibu emisango amawulire ogajewa akayungu puroguramu eno tugiwa obudde ate ffe tuliko kulwa bannansi tufuna amawulire mangi nnyo n'okusinga gwe bw'oyinza okulowooza tusengejja mu lusengejja ne tugamba nti kati katubabuulire wakati bwe nkubuulira enkiiko ezigenda mu maaso wali bagambawo kimu nti naye tuleke ffe tuli mu kwonoona omusajja mu Buganda ffe tumumalawo sente ezo twazikozesa kumalawo omusajja mu Buganda kyekisonyiwo kye basaba kuba mu Uganda buli musango gwozza kasita oguleeta nti gubadde gulwanyisa Kyagulanyi teguba musango era abantu bangi olwaleero abandi badde nga baayitibwa naye nga tebannayitibwa kubanga waliwo okukaanya okugenda mu maaso ng'era okukaanya okwo kwakwongera kulowooza nti basobola okunafuya President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga Kannakyemalira yawaayo ensi agitunde ku ekyo ekyokwekumira mu buyinza nga kati omuntu gwasinga okweraliikirira amusuza teyeebase yoyo omwesimu abannayuganda gwe bakkiriza era nga yatukulembera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga obulyake bweyongedde okwoleka ekikwasa ennaku empozi gye mbadde nkunyumiza nti lwaki ffe twatwala obuvunaanyizibwa okusaba eyali akola ogw'okukuuma eri ewaali ebyaffe alekulira zeeyo ne ssente kubanga yali tatuukiriza buvunaanyizibwabo naye mukankubuulire waliwo omusirikale mwami Mpuuga ndowooza mu kutwala ssente zino kankigeraageranye n'emboozi eno omusirikale akuuma banka bamuleetera capati erimu kalifomu n'alya ne yeebaka ne bayingira ne batwala ssente zonna ezaali mu banka nga capati yeebi ya 2 ontegedde bulungi kakati mwami Mpuuga bamuwa capati ye miliyoni 2 ssente zonna nitazitwala eyo yali position ya party nti engeri gy'oli compromise vaayo tutwaleyo omulala kuba basooka goba muzaake ne kugamba nti bano bakooye okuliirawa ate gulwako programu eno bagiwuliza naye baba baginyooma naye kugamba nti ekigobezaamu zaake mu bwangu obw'ekitalo kubanga zaake bamugobamu omwezi gumu ne badda ne beewa ssente gwekyo tekikwewuunyisa nti waliwo okupapa okugoba zaake kubanga
bwebagobera zaake financial year ejja ku closure ne bagabana biliyoni emu miliyoni 7 nono ne bamuwa obusobozi obusobola okubanga yejovaana nga bw'ayagala. Kyova olaba nti buli kiyise mu commission tufiiriddwa ng'eggwanga kubanga gwe twateekayo okukuuma yeekobaana n'agenda n'endya nabo. Awo wali obulumi nti bino twandibadde twabimanya dda nti batudde mu lukiiko ne beewa ebbiliyoni emu n'ekitundu nga yakuyambako maka ga bwannannyini aga sipiika ag'omukyalo. Amaka ga sipiika ag'omukyalo gasazeewo n'okwezimbira kubanga bagenda omuwa sipiika akasige ugayina naye amaka ge ag'omukyalo omunansi n'agagulira genereta n'agakolera ekikomera ate nga ne ssente ziri ezigazimbye zizo zamuwa musolo. Naye ng'obuvunaanyizibwa obw'okubeera ne stopgate ey'obunyazi obwo buli ku ggwanga for opposition babutuwa era ne babuwa nga babuwa lead of opposition ne commissioner. Lead of opposition yasooka kwekobaana ne bagobayo commissioner waffe n'asigalayo yekka ne badda mu munyago. Olugezigezi mu bintu bya banno, amagezigezi mu bintu bya banno. Bannansi batandise ekyabwe kyakwenunula emmotoka yaabwe. Leka bannansi balemererwe naye teweekika mu mmotoka yaabwe nakubatunda. Bamubala mu busiraamu babayita bamurutadi. Murutadi bamutanaki? Murutadi bamutanaki? Mayinji oba batemako omutwe na bugere na bigere na biki kubanga oba olidde mu banno olukwe gwampuliriza ne bweba bizinesi yo n'okola bizinesi yo ne munno n'atandika okwagala okugabanira ngeri eno ng'atuusa kirala tekiba kituufu. Aba akuliddemu olukwe era eyo partnership efamanga kubanga gweobulire obulyako buli mu palamenti olwaleero naye ng'abadde alina okubwogerako naye ali naye not only is he an accomplice oba an aider oba an abeta, he himself is a criminal in the same. Ekinyumiza waiso kuba nti tugoberera list ey'abaana bagenda masiro kubanga bawengeza biina oba byo tibina kakasi. Ezo list endala nfu ne kampu ziri zigezaako okufa. Nze nina list. Ate nkugambye abadde alina okuba ku bunyogoga ali eri asiita ebigere asaba nti ye abadde alwanisa Kyagulanyi. Era essaawa yonna wandiwulirayo emboozi nti oyo munnaffe. Kubanga Ekkololo yagamba nti yalina bye yali ayogera nabo. Ekkololo Nakyemalira yagamba nti yalina bye yali akola ki? Naye ffe tumugamba nti era nali wano naye nti yagula ki? Mpewo. Yagula pungulu. Bamuguza pungulu. Saakyogera? Nti yakuguza pungulu. Kati amubuuza nti wanguza ki kyennyini? Ali ku mavivi yegayirira. Ali ku mavivi akola ki? Yegayirira. Naye nga ye kwali era nga ssaawa yonna yandibadde ayoolebwa. Naye kati bateekawo kiri ekya Kyagulanyi. Ate emboozi nsabike eno eyaleero nsabike kubanga saagala kutoola ku intelligence buli ddakiika gikuwa naye gwe ky'oba omanya batezeebona. Ate banakugambye disitulikiti zino endala eziriko bano nfu ezimu nfu naye paalamenti yonna kumpi ebitundu 3 ku buli 100 balina kubaluzira. Nagamba abaka bali makumyaka abaduuka neza sako tojjukira abagenda nezaki neza sako ne nga waffe ate leero nfunyeyo amapya eriyo omulala neza sako kati ate nti anite waffe teyakola baba bakola lipooti yagenda n'agamba abaana bakola lipooti nti mumugjeeko. Ekyokubiri ani yabagamba nti okweinvestigatinga okujja kuba kwa paalamenti kwa bannayuganda gwe n'okwata ssente z'abannansi ne mukola olukujjukujju ne muzitwala zonna
nga mwine eggwanga nga bali bateeka obufere mu kola budget mu kuteeka budget y'eggwanga nga omuntu gwe mwalonda nga speaker namba 3 bwe muba muyisa budget nga yeeteeramu tusoloza omusolo obutabalika 3 wakati mu ifirisi mu kunyigirizibwa nga naye bamala okuyisa budget mwami Mpuuga ne Anita Amongo ne banne nga batula nga beeteeramu nti betabeetereddemu akatabalika kalamba. Eyo level of corruption oyinza okujjogerako ewantu wala wonna nti bali beeteeramu ssente mu budget y'ensi. Nekino kiriza kikubuuze. Lindako. Ampuliriza. Mu budget y'eggwanga. Mu budget y'eggwanga. Essente z'omuwa omusolo. Nti Anita Amongo ne Mpuuga beeteeramu ezaabwe. Baba banazijja mbati. Ate kati ekikwasa basise ki? Nti basinkana Wangadya ne bamugamba nti gwe zino z'ogenda okufuna naye ffe tugenda kuyisirizaayo ewuwo 20% of your budget. Nti balya ebitundu 2 ku buli 100 ku budget ya Uganda. Nti ku budget ya Uganda Anita Amongo ne Mpuuga badde bateekateeka okubako ebitundu 2 ku buli 100. Kubanga bano bakutte ba bloka. Bano bayungirizi. Bano meeting bagiberawo 400 on behalf of era nagamba nti waliwo n'olukiiko e Bungereza nga bayisa etteeka ly'ekisiyaga, waliwo n'olukiiko e Nairobi nga bayisa amafuta. Palamenti yawa ng'erina ebintu ebyenkizo ebyabannansi ebiyisibwa ng'ate akulira palamenti ye namba 1 nga baleeta etteeka nga lyakwawula. Abawuliriza njagala mwanda kubanga nzize ebbanga nga mbagamba the doctrine of separation of powers. Ennyingo eziyamba ensi okutambula zirina okuba ne checks and balances amasiga gali 3 ne mbagamba the legislature, the executive and the judiciary. Ne kugamba nti mu mateeka mukola amateeka n'oteekerateekera eggwanga nga bivudde mu executive bireetebwa mu legislature n'ebikuba mu ddoki n'ebyetegereza n'ewakanya ebimu nesula mu kasero negenda nabyo kati abasula mu kasero abeetegereza gavumenti bwekola executive ate bo bennyini nabo beeteeramu. Buno obubbi buli wangi bukoleddwa batumwe bazze baani n'abalala. So unfairness eri ku munnansi nti etteeserezo ly'eggwanga lyafuuka ate enteekateeka y'okunyagulula eggwanga Uganda. Kano nyinza okwerabira nako njagala okamulungulu waiswa mbadde nkyatunulira lisiti nogamba waliwo entuufu n'enfu. Lisiti kwe nalabye leader of opposition aliko kati nga kuliko ne Muwanga Kivumbi yentuufu yenfu. Kati ate leader of opposition bakwase Paul Akamba bamunyagidde mu kkubo nga tebakwata leader of opposition ng'ayinaki. Kankubuulire waliwo olutalo lw'okulwana okulowooza nti amazima okusookayo amazima. Waliwo olutalo lw'okusookayo amaki. Joel ali nagamba nti ali sport clean. Nagamba nti ali ki? Sport clean. Joel Senior mukama wange omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ali sport clean on the white cloth. Sport clean white cloth. Omanyi kitwalina sport clean kuba yayanjudde bino byonna yakugamba nti sikyaliyo mu nkiiko kubanga bali bakyalwana okuyonja obukyafu babaddeko. Sport clean yajja. Can you imagine? They blackmailed the Prime Minister, they blackmailed the Minister of Finance,